Essula ya 30. Musa n'agamba emitwe gy'ebika by'abaana ba Isirayiri nti, kino kye kigambo Mukama ky'alagidde. Omusajja bw'aneeyamanga obweyamo eri Mukama oba bw'anaalayiranga ekirayiro okulagaanya obulamu bwe n'endagaano, tavumisanga kigambo kye, anaakolanga nga byonna bwe biri ebifuluma mu kamwa ke. Era omukazi bw'aneeyamanga obweyamo eri Mukama ne yeeragaanya n'endagaano ng'ali mu nnyumba ya kitaawe mu buto bwe, kitaawe n'awulira obweyamo bwe n'endagaano gy'alagaanyizza obulamu bwe, kitaawe n'amusirikira, kale obweyamo bwe bwonna bunaanyweranga, na buli ndagaano gy'alagaanyizza obulamu bwe eneenyweranga. Naye kitaawe bw'anaamugaananga ku lunaku lw'awulirirako, tewabangawo ku bweyamo bwe newaakubadde ku ndagaano ze yalagaanya obulamu bwe eneenyweranga, era Mukama anaamusonyiwanga kubanga kitaawe yamugaana. Era bw'anaabanga alina bba obweyamo bwe nga buli ku ye, oba emimwa gye bye gyogera ng'ayanguyiriza byalagaanyizza obulamu bwe, bba n'awulira n'amusirikira ku lunaku lw'akiwulirirako, kale obweyamo bwe bunaanyweranga, n'endagaano z'alagaanyizza obulamu bwe zinaanyweranga. Naye bba bw'anaamugaananga ku lunaku lw'akiwulirirako, kale anajjululanga obweyamo bwe obuli ku ye, n'emimwa gye bye gyogedde ng'ayanguyirizza byalagaanyizza obulamu bwe, era Mukama anaamusonyiwanga. Naye obweyamo bwa nnamwandu oba bw'oyo eyagobebwa bba, buli kye yalagaanya obulamu bwe kinaanyweranga ku ye. Era obanga yeeyamira obweyamo mu nnyumba ya bba, oba yalagaanya obulamu bwe n'endagaano ng'alayira, bba n'akiwulira n'amusirikira n'atamugaana, kale obweyamo bwe bwonna bunaanyweranga, na buli ndagaano gye yalagaanya obulamu bwe eneenyweranga. Naye bba obanga yabidibya ku lunaku lwe yabiwulirirako, kale buli ekyafuluma mu mimwa gye mu bigambo by'obweyamo bwe oba mu bigambo by'endagaano y'obulamu bwe tekinyweranga, bbanga abijjuludde, era Mukama anaamusonyiwanga. Buli bweyamo na buli kirayiro eky'endagaano eky'okwebonereza obulamu bwe, bba ayinza okukinyweza oba bba ayinza okukijjulula. Naye bba bw'anaamusiriikiriranga ddala bulijjo, kale anaanywezanga obweyamo bwe bwonna oba endagaano ze zonna eziri ku ye ng'abinywezezza, kubanga yamusirikira ku lunaku lwe yabiwulirirako. Naye bw'anaabidibyanga ng'amaze okubiwulira, kale ye anaabangako obutali butuukirivu bw'omukazi. Ago ge mateeka Mukama ge yalagira Musa wakati w'omusajja ne mukazi we, wakati wa kitaawe w'omuwala ne muwala we, ng'akyali mu buto bwe mu nnyumba ya kitaawe.